أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bannange mwenna abatulabeyo ku support Islam in Uganda olunaku olwalero tukomyewo inshallah nga tulina omusomo gwe tukyagenda maaso nga tusunsula Sheikh waffe yagutusomesako naye katusoke tumwanirize then mbabulire kiki ekiddako butewe tugendo kitokosa butewe tugendo kisika inshallah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebu wikitiwa tukusanyukidde nnyo. Alhamdulillah hayakumullah. Barakallahu fikum webale nnyo okuweereza obusiraamu eri ensi yonna. Alhamdulillah. Mpozi sebu wikitiwa olina omusomo gwasomesako. No. Gwali gugamba nti endwadde y'okwawukana. No. Endwadde y'okwawukana eyo twagenda okukiraba nti omujitama oba embeera abantu mu Uganda gye tuwangalirako. No. Nga tegwandikomye ku musomo gugukka ne tusalawo tuleeteyo olwaleero kajoji w'ebibuuzo nga tugenda kumukwokya kwebyo ebibuuzo bigenda kuba bikwata kwogwo omusomo gwo biidhinillahi subhana nga tuli omu mu maaso ga kamera za support Islam in Uganda n'abatulawo bonna biidhinillahi subhana nga tweyongera ku musomo tugambye tuguyita kutya endwadde y'okwawukana siwe kiri nabwe kityo sebo ekitiibwa nga tumaliriza ensonga eyo twagala sebo obeerenga olamusa kuba tulaba then tubeerenga tukubuuza ekibuuzo ekisooka biidhnillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange bitiibwa abatuwuliriza mwenna tuba basanyufu nnyo okubeera nti muwaayo ebiseera byammwe okubeera nti mutuwuliriza nga tuli mu studio zammwe eza support Islam in Uganda ne owekitiibwa director waffe ankyazizza olwaleero mu office zino inshallah. Amanya gange nga bulijjo mpitibwa Abdurazak Mutebi ahyakumullahu shamia. Jazakallahu khaira. Mpozi temukyerabira ye mukulu akulira ensonga z'okutambuza daawa mu kibiina kino kyonna okutwaliza wamu. Temuyita nti musomesa just busomesa naye era ye mukulu akulira department eyo Minister of Dawa wano ku support Islam in Uganda. Sebo ekitiibwa ekibuuzo ekisooka kigamba nti omusiraamu yandiyisiza atya eri musiraamu munne nga bafunye obutakkaanya singa beera bafunye obutakkaanya yandiyisiza atya omuntu oyo ategeere ku nsonga eyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Pozi muganda wange okusinziira ku kibuuzo ekimbuuzizza okwawukana y'emu ku ndwadde ennene esensedde umma bi asiliha okutwaliza awamu era esaanibwa okubeera nti tugirwanyisa. Singa omuntu abeera nga ayawukanye ne munne eyo nkola tabi'i oba ya butondwa situyinza kubeera nga tuli ku system emu kubanga tetuli ku program nga ya computer tusobola okwawukana naye bwe tuba twawukanye tulina okuba nti tumanya twawukanye muki era ki ekitwawukanyiza tusigale nga tukyali bumu nga umma. Okwawukana weekuli naye ate tetuteekeddwa kubeera nti tufuuka ate baki balabe ng'abasiraamu olw'okubadde nti obusiraamu butukubiriza okubeera obuki obumu. Allah jalla waala atugamba nti inna hadhihi ummatukum ummata wahida wa ana rabbukum fa'budun. Kino ekibiina eky'obusiraamu kibiina kyammwe era mubeere bumu nze Allah wamwe mugireki munsinze. Kati ekikulu ekiri mu kibuuzo ekyo obutayawukana tusigale bumu wadde nga twawukanye mu ntegeera tulina okubeera nga tuli bumu. Jazakallahu khaira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mpozi mwenna abantu mwenna abali eyo tubakubiriza okubeera nti mwekumira ku support Islam in Uganda. Enamba yaffe y'essimu y'oku WhatsApp +20 1223 917171 ku YouTube oteka mu test kigambo support Islam in Uganda ne ku Facebook bwotyo biidhnillah oberenga olaba ebingi ebiringa ebyo. Mpozi ensonga ey'okubiri sebo ekitiibwa mu bibuuzo ebyakutegekeddwa inshallah twagala okutegeezebwa nti singa abazuuzi mu ddiini bagambibwako ne balemera ku nsonga gye baliko nzikirizibwa okukolagana nabo oba sikkirizibwa era mu bintu byenyinza obutakolagana nabo
mulimu okuba nti sisaalira mu mizikiti gyabwe oba nsobola n'okubeera nti mbatamwa oba siina kubatamwa nsobola okusalira ku mizikiti gyabwe siina kuba nti nno mbawukanako kyokka nga mmaze okubagamba ku nsonga gye bakola nti mu butuufu kino ekintu kiri bidaa neleeta obujulizi bwennyini nga bunnyonnyola ekintu naye omuntu n'asigala ng'alemedde ku nsonga obusiraamu gye butakkiriza nzikirizibwa okumwawukanako oba nedda. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala biyalinga atuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamutuma akole da'wa ila nasi kafa, abantu bonna bakowole bategeera obusiraamu ku standard Allah gyagiraki gyayagala. Naye abantu baali balina ebintu bye baali bakola. Omuntu ng'ekintu yali akikola ebiseera ebisinga tayanguwa kukivaako. Kati gwe ng'akola da'wa ku muntu azuula mu busiraamu, kubanga naye ndwadde mbi nnyo mu umma, okuba olina okumanya ogenda kukozesa amagezi ky'okugimuggyako. Ojja kumugamba omulundi ogusooka, omulundi ogwokubiri nga takkiriza. Ekyo kye tulina okukola, tetumukyawa era tetumudduka era tetumwesamba. Tulina okukozesa al-hikima okulaba nti omuntu oyo tusigadde naye ate nga twagala okumuteeka ku kiraki kitwagala ekituufu. Al-hikimatu erina thalathatu arkan. Hikima erina empaji ssatu. Hikima nga yo empaji esooka al-ilm, empaji eyokubiri al-hilimu, empaji eyokusatu ekiyitibwa al-anatun, al-anat. Ezo empaji zaki za hikima. Owulira ssebo gwali kati ekigambo ekyo hikima mbadde mbannyonnyola nti ekyo kye bagenda okukugamba z'empaji wabula so si ye hikima. Ezo z'empaji za hikima nga bw'ogamba nti n'ennyumba ebeera ne poozi nnya, eno neeno neeno. Lw'otakola mpaji za hikima nolowooza nti hikima yonna ogikoze ki ogimazeeyo. Kati batuwa empaji kweyimirira, then ebisigadde biidhinillahi subhana tuyinza obiteeka ku mulundi omulala. Kyova olaba nti aibun omuntu agenda n'asoma n'afuluma mu university Sudan, n'afuluma e Saudi, n'afuluma e Misiri oba e Libya, najja mu kisaawe akola eddawa era nga ilimu agirina. Abamu basomera Yemen oba Yemen. Oli n'abeera nga ilimu agirina naye eddawa eno gy'olaba erina empaji bbiri. Waliwo kye tuyita ilimu wa siyasatul ilm. Kati nga twagala okutegeera omuntu bw'obeera ne ilimu nga toyina siyasatul ilm oba mulwadde muzibu, naye nga eyo empaji ebula mu bantu bangi. Kati omusajja oli munna bid'a gw'ogenda okukolako bid'a agaanye si busungu bwe bukola. Katwagambye nti omukozesaako hikima, nga hikima eyo etudde ku mpaji. Kati empaji ezo ze twagala okulaba ze zigenda okuyambako omuntu oli omulwana omukyawe okolagane naye oba omudduke. Empaji esooka al-ilmu, oteekwa okuba nti ekyokola okimanyi, oteekwa kuba nga okimanyi mu butuufu bwakyo, ng'era oyina empaji ya ilimu siyasatul ilm. Ilimu eyo ogenda ogina siyasatul ilmu ilimu siyasatul ilmu kwe kuddira ekintu ky'omanyi n'okikozesa awazibu n'oyitamu nga tokozesezza na kukosa muntu oli. Ekyokulabirako masala kati ng'okola mu bid'a n'omujja ku bid'a nga tomukyaye nga tomuvumye nga tomuggyeko salaamu tokati ng'afudde ku bid'a. Kati okozesa magezi ki ekyo bayita siyasatul ilm. Kyo kimanyi nti bid'a mbi wagisoma obwi bwayo naye omuntu ogimuggyeko tokozesa busungu ya daima. Kati kyetugamba nti al-ilmu oteekwa okuba nga omanyi kyokola naye ng'okirinako obukakafu bwakyo, wal-hilimu oteekwa okuba n'ekisa ky'amaanyi nnyo nti gw'okolako oli da'wa mulwadde jahil. Hilimu kitegeeza ekisa ekyokuba nti gw'okolako mulwadde kaifa aljahilu aba mulwadde olw'obutamanya, olina okumulwanyisa kuba kati omulwadde bw'ajja mu ddwaliro n'omukuba empiso n'emuluma n'omukuba oluyi kati kiba kyewuunyisa.
n'omugoba n'omugoba tivano ogende sagala kulabako so ne himpi emulumye ayina kulumwa ng'omuntu ono bidayo yejirumira emuluma kuba yamanya ali kuibada kati bonomuwalana ng'omusawo akubye omulwadde oli bana kwewanika biki kati olina okuba nti tomukyawa tomudduka wabula kyawa kiri kyagira ki kyakola beera naye mu masjidi genda osaale okitegedde mu masjidi genda ogire ki osaale bw'aba alwadde genda omulambule bw'abanga akuyise kwekyo ekitanyiza Allah gira ki gendayo kati nga mmaliriza ekibuuzo tugamba nti munabbidi angalemedde ku bidi atomwewala tomudduka todduka mu masjidi lwaki kubanga akola bidi ati tugikolera mwaka gumu oba lunaku nti ze namugambye ennaku zange ziweddeko kati agenda kungwako nabbi Nuhu yamala myaka 45 abayita ng'ayita abantu baagaana kati gwe tonabona kuweza myaka gya nabbi Nuhu gye yakozesa obusungu bukutta omuvumye omugireki empalo kakati ebintu ebyo byonna tebigasa tusigala tugira kitukulaga naye tulabe nga tutuuka ku kitwagala kitugamba nti siyasa to al-ilmu ojirina bid'a mubi naye owangudde otya wa hakadha wallahu alam mpozi ekibuuzo ekiddako tulabike nti tusibula abatulaba mpozi kyengenda okudda nga tukomyewo ngenda kukubuuza ekibuuzo nga kigamba nti nga bwokyeteggera di lwe twawukana mu busiraamu ne musiraamu munnaffe mbakubiriza okwekumira ku sapoti ezamu in Uganda tukyakomawo omukomu ne Sheikh Abdurazak Mutebi nga tuli wano ku sapoti ezamu in Uganda studio era nga tusinzidde Cairo Egypt gye tuli olunaku olwaliro biidhnillah wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول